Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga UNEB kyasazaamu ebigezo by'abayizi abasoba mu 1,500 eby'omwaka oguwedde mu disitulikiti y'e Kassanda oluvannyuma lw'okuteeberezebwa okwenyigira mu kubba ebigezo. Abayizi bano b'amasomero okuli Eryankoba Primary School ne Kosina Primary School era ng'abasomesa 30 abateeberezebwa okwenyigira mu kikolwa kino baakwatibwa nga baleeteddwa mu kkooti. Omusanvu bakkiriza omusango era ne baweebwa ekibonerezo kyabwe. Guno gwatandika mu 2025 gwa PLE Kassanda bwe muba mujjukira twagutandika nga guliko abantu 3 abamu baali baabula nga scout naye yajja mu UNEB ng'aze kuwolereza head teacher ate ne bamukwatira kubanga baali bamunoonya nga tebamulaba. Kati olwaleero omulamuzi wa kkooti esookerwako mu kkooti ya Mwanga 2 Adams Byalugaba asingisizza abantu abalala 8 omusango era n'abakaliga omwaka mulamba mu nkomyo. A custodial sentence of 1 year imprisonment will be sufficient for them to learn and refrain from that conduct. I therefore sentence each of the convicts serve 1 year imprisonment custodial. The reason for the custodial sentence is to send a signal other would be careful that this practice of exam malpractice must stop. Okusinziira ku UNEB mu basibiddwa mulimu n'abatwala ebyenjigiriza ssaako n'abakuuma ebigezo abaali bakuuma mu masomero gano. Musango gwali mu DIS District Inspector of School ow'e Kassanda. Ate ekyo kye kyatukosa nnyo kubanga twali tetusobola na detectinga nti mulimu okubbira abaana ebibuuzo. Bano baakozesa olukujjukujju ne basumulula ebibuuzo bino ne babikuba ebifaananyi ne batandika okuwa abayizi ebyokuddamu. Yateekayo bayinvigireeta abakwatagana nabo ne basala envelope essomero likumpi ne poliisi ne basala envelope ne batandika okukuba ebifaananyi ne batunda ne bakola WhatsApp groups ne bakola marking guides ne batandika okukola ki okusharinga with other schools. UNEB evumiridde ekikolwa kino kye bagamba nti kyaviirako abayizi bangi okufiirizibwa. Bwe basazaamu ebibuuzo by'abaana bano abasomesa basigala nga basomesa naye omwana tolina garanti nti agenda kuddayo mu ssomero. Kati bagamba nti kino kakibabeerera ekyokulabirako eri abasomesa abalala. Twe tukisanyukidde kubanga babasindiseeyo eyo message etandise guno omusango twandyagadde abantu bagwetaniremu nnyo kubanga y'ensibuko y'ebizibu byonna bye mulaba results ze baakansolinga. Ng'amasomero n'abasomesa abeenyigira mu kubba ebibuuzo layisensi zaabwe za kusazibwamu ne ssenta namba zaabwe zibaggyibweko. Babaggyeko layisensi ekitaabaddewo emyaka 2. N'ekyokubiri abasomesa babaggyako layisensi minisitule yagambye babawandiikeko babatwale mu disciplinary hearing. N'ekyokusatu UNEB erina obuyinza ku ssenta namba ebakkiriza okutuuza ebibuuzo. Kati ne UNEB nayo ekuggyako ssenta yaayo. So oba tokyasobola kutuuza ki bibuuzo. Abaana abasoba mu 600 ku mutendera gwa primary be baasazibwamu ebibuuzo byabwe omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okukizuula nti beenyigira mu kubba ebibuuzo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.